nga bulijjo olunaku olwaleero tugenda kufuna ku masimu nga tutagezaako mulundi obuwedde mu dakiika nga 2 ezisembayo awo naye mu dakiika zino ezisooka tugenda kubaako obutambi tugenda osooka okulabako katono nnyo ate oluvannyuma tugende mu ssaawa y'ebibuuzo ng'era mbategeezezza naye nga sinaba kutandika mpozi nja kwongera okubajjukizaamuko pulogulaamu yaffe eno abasobodde abagimiisire musobola ogisanga ku YouTube channel eyo SWOPUG USA ate mulaba ne ku sabiti tubeerako nga mbeerako nze kennyini nga mbayigiriza ebigambo by'obunnabbi eby'ekiseera kino kye tulimu so mbadde mbasaba mubeere nga mwettanira okubeerako okulaba pulogulaamu eno ate nabawagira mbadde mbasaba mwongere okugiwagira pulogulaamu eno naku lwali tugenda kuba nga twongerayo n'ebikolobero n'ebikolwa ebitali bya bukristaayo ebigenda mu maaso mu basajja abayagamba nti baweereza Katonda ebisiyaga n'ebirala byonna bituyinza okulowoozaako ate nga tubusuubire tubamanyi nga beeyita abasajja ba Katonda naye nabagambako ekigambo kino omuntu yenna singa abeera nga tawewa tteeka lya Katonda kitiibwa bingi bisuubire bisobola okuba nga byeyongera bijja byakola kubanga Mukama etteeka lya Mukama abaliwo ekitiibwa Mukama bawa omwoyo kubanga etteeka lya mwoyo ate omwoyo abeera ku bantu bawulira etteeka lya Katonda mu kitabo ky'Abalumi 7:14 the law is spiritual etteeka lya mwoyo so omuntu alowooza nti ayagala omwoyo wa Katonda oba omuntu alina omwoyo wa Katonda n'okubanga gwe etteeka lya Katonda ekitiibwa oba toliwo ekitiibwa toyinza kubanga Mukama akuwa omwoyo we mpozi amanyi agangenze Kingi Paulo nga ndi musumba mu ministry ya Sword of Prophecy Ministry ne muganda wange kayennyonnyole kababuli amanya ge nange mpitibwa Sam Kakande Junior era nga sinziza mu SDA Church eye Kabombe bwe tutyo mpozi program bwe tubanga ku macha kuno nga tubatuusaako ebigambo ebyenjawulo okuva mu bujulizi oba mu bigambo ku nsulo nojja giyita source kubanga ono bwembanga yayogedde ebigambo bino ndowooza mumulaba nga babagambye Sam Kakande ate era mutabani w'omusumba w'onnabbi Samuel Kakande so bwabanga akuwadde bwino eba source ntuufu kubanga senga tugambye nti katuleete yasabirayooko oyinza ogamba oba yalimbye yapanze obujulizi naye ate bwefunwa yennyini omwana kitegeeza obozi jja batuufu mpozi nga tugenda okutandika sijja kwerabira kubategeeza ku eri eno mpozi n'obulamu kikulu nnyo abantu baffe abala pulogulaamu twetaaga okubeera nga muli balamu bulungi ebyokulya bingi nnyo byetusanga byetulya ebiyinza okuba nga bituwoomera naye ate wabona ebintu ebyemu byetuzenze mbaddeko mu nnaku 6 in fact si 6 sabbiiti nga tenakutuuka nafunye omukisa n'enfuna omugenyi eyankyaliddeko naye ibambi yatukoleze bulungi bwereere n'atuyigiriza okukola ennyama ya soya yatwalidde ku nnyama ya soya mwatu ebaawo ewooma bulungi n'atuyigiriza okukola amata mu binyeebwa naganyoddeko mbadde siganywangako nga mbasusufu so ne mu soya muvaamu amata nago gawooma ate n'ennyama ya soya gyeri kale ebintu binnyo byetulya tusobola okuba nga abantu amu bawomera okulya ekifi ky'ennyama naye Mukama yatuwa substitute bw'obanga ebintu bino bya bulabe nnyo mu kiseera kino eno endwadde nnyingi ezibirimu bya bulabe nnyo eri obulamu bw'omuntu era omuntu walwala omusawo mugamba nti lekerawo okunywa amata lekerawo okunywa soda lekerawo okulya ennyama dda ku bino naye ate kati osobola okubiddako nga tonakumala kulwala obulamu n'obeera nga obuwa obulamu bulungi amata ga soya gomera ddala ng'amata gennyininyini ngalimu akawoowo era bwebugassaamu byonna kabudalasiini naye amajjaani temugakozesa nange njaganywako jagandeterako ojja mugamba no tekyeragisa kumugamba nze kennyini njagakolera amina kubanga gagasoya mbadde nga manyi naye ate ganaga ebinyeebwa genategeddeko ate mwatu gonna gawooma kale Mukama atuwa obugagga bungi mu bintu bino fact dietic art Mukama mutuwa abantu be mu kiseera kino oba owoomerwa ekife ng'akuwa ekyasoya bw'obanga owoomerwa otuta ng'akuwa otwa soya kubanga byo bibala bye Mukama yatonda omuntu okulya kuba Mukama yamala otonda omuntu yamugamba nkuwadde emmere eno n'ey'ensigo nebanga mmere gy'oli in fact yagiyita every green herb every herb yakozesa kigambo herb nti nebanga mmere gy'oli okugirya so herb kitegeeza ddagala kali ebintu byonna ebyakiragala ebeera ddagala ebintu byonna ebyensigo ebyennimiro ebeera Mukama yabiteekateeka bijjanjaba obulamu bw'omuntu kiva nti ne mu nsi empya omuti
ogw'obulamu gwa kuwonya amawanga Bible ga for the healing of the nations gujja kuba guwonya amawanga amalagala gaagwo ebibala byagwo bye tunaalyanga so ne musajja yayitibwa Keezeekiya kabaka we yasaba Mukama okumuwa obulamu obulala nga agenda kufa amwongera emyaka 14 15 yamugamba nti yagamba Isaaya agende amugambe akozesa amalagala g'ettiini ge yakozesa so Mukama yamugasa omugamba nti kale njikwongedde naye akozesa amalagala g'ettiini asobola okuwona so ebintu bye tunyoma birimu obulamu bungi nnyo okubanga butuyamba okubeera nga tuli balamu pozi nsokedde ku area ya byabulamu kuba si kirungi ne Yesu Kristo yabulyanga abantu enjiri nga amaze kubajjanjaba balina okuba balamu tetujja kubulya bali mulago obulwadde gye buli babe nga basobola okuba nga bakola sanitizers nga ku muntu oba oyingira osobola kunaaba mu ngalo kati so abantu obulamu kikulu so embeera gye tulimu naye nga tubisukkiriza kimu nti Mukama abantu bajja bajjanja bajja kubakuuma abamwesiga mu mbeera enzibu kwendodde nnyingi nnyo ezitasobola kwewola nnyingi nye Mukama ye wali okuuma abantu be abamwesiga era bagala erinnya lye amusa mu kitima pozi oluyimba olusoose olugamba nti ebimwenyiza biriteta muliro gw'obujja guli byokya naye mu paati esoose nti ebisiyaga mu makanisa bijjudde obwenzi n'obulogo biwambye ettemu n'obubbi byaganja abantu byasinga okwagala Mukama bimusanyusa mu sino tebikyaliwo abasubano tubogera kubanga tumerako hatred tubakyawa tetwogera kubikola bino ndi kubanga ffe tuli special nnyo tuli beyond okwonoona ne twogera ku bintu bino kubanga bibi Mukama abikyawa ate abantu abasinga mpisa zaabwe so kati bwe tugamba omuntu nze nsanyukira nnyo omuntu nga ebya Katonda yabivaako ali mu bintu byansi oyo omanya open sin yetaaga buyambi niyo omuntu eyefuna ndi muntu wa Katonda naye ng'ate akola ebya Setaani muntu mubi nnyo aba azikiriza abantu okubajja mu bulamu nga batwala mu kufa ate nga yeerimbise nti ndi muweereza wa Katonda mukana ogenda kubanga otandika mu maaso awo nebadde nsaba batukubireko in fact tugenda sobola tuba bakatambika Sserwadda nagenda kakulenga sabbiiti ewedde ng'ayogera ku sabbiiti kanamala kuggwako mbe okwenjogereko katono nnyo tulyoke tuddako ku butambi buli obulala bw'abasumba abalala ate olyoke obe nga tugenda mu bibuuzo nga bakubuuza okwanukula katugende ku butimbe tulabe akatambi ako nga obubaka information kalimu ku Saturday ku sabbiiti ne ku Sunday tusazeewo zibeere ennaku za kusabira ggwanga mu masinzizo gaffe ku Juma ku Saturday ku sabbiiti ne ku Sunday tusazeewo zibeere ennaku za kusabira ggwanga mu masinzizo gaffe ku Saturday ku sabbiiti ne ku Sunday tusazeewo zibeere ennaku za kusabira ggwanga mu masinzizo gaffe ku Saturday ku sabbiiti ne ku Sunday tusazeewo mpozi muwulira akatambi ako omusajja agambye baali kunaku in fact wali basibira Bobi Wine baali bagala akusabira ggwanga omusajja n'agamba nga bannaddiini omanyi balina ekibiina ekibataba awamu naye ekyenjagadde akulembera abasumba bonna mu ggwanga ddiini nzikiza y'abalokole ono wa Born Again Faith kakati yavuddeyo n'agamba nti ku Juma olw'abasiraamu naye ne kusala ku sabbiiti Sunday naye bagimanyi si sabbiiti agimanyi era akumye ku sabbiiti Sserwadda yali mu advent era owa membership ye eri kabula sokke wagamba Saturday sabbiiti amazima agamanyi era yategeeza eggwanga n'agamba nze nkyanoonya ku ssente naye nze olunaku lwensinzako lwa Saturday olwa sabbiiti kambaleko ekigambo kino eno kirungi abasajja bano boogera amazima ne gatusanyusa nayogera nti sabbiiti Saturday sabbiiti Sunday si sabbiiti yakyambulwa bulungi njaganya abantu bategeere bulungi ekintu kino ku Bikula essula y'ekkumi Bayibuli egamba nti nali olunaku okusula esooka olunyirwa 10 Yokaana agamba nali muweeyo ku lunaku lwa Mukama olunaku lwa Mukama ye sabbiiti Bayibuli okakasa ekyo isoma Isaaya 5:8 nyiri 12 Bayibuli gamba nti olunaku lwa Mukama nulusangamu ekitiibwa tokwata makubo gogwe togoyogera bigambo byogwe olunaku lwa my holiday olunaku lwa Mukama Yokaana lwajjuliza Yesu Kristo olunaku ng'atonda ensi ne kitaawe era lwe bawummula mu nnaku mukaaga bakolwa omusanvu ne bawummula so Sunday tubeerangako Lord is the never bagamba nti Lord is the day bategeeza Lord Setaani so si Yesu Kristo oba Katonda
Lord is the day banga applying Sunday as a Lord is the day. Towakana, Jerry Lord is the day, Sabbath of the Lord is the day, who is the devil. Devil I know Nako, which you we have 2 marks. The mark of the living God and the mark of the beast. Mark of the beast is Sunday. Beast and Sole Wakabako will never Jambako Papa. Who to the Contavia Satan stand in Nako. So you submit one air as clarifying the Muninaganting last Saturday, who submit Musabe, Nafe Sunday Yafe, Unakuru in Juba. Nakuru in Juba. Nafe to Sabe. Now, Jaga de Kirialingo, the Gedan Hado, never to get no good dako. Kula Utambi Unako, submit in the Kasuzoka playing Kagana, in Namanja to Jaka playing Tuesday, no. Okujja yakantu akati mbali ya tulabo butambi obwo wabambuzize ekibuuzo ku WhatsApp nti musumba senfuma ono yali atya ebintu binyi ebikuba basumba abo oyinza okubona byo bimanyiiko abamu ate wona abalala balina bwino kubo so njakadde tusobola tufusaipulenge obutambi obwo tunatumaliriza nawe onoyogerako nti ensonga eno nayo eri bweti ne bweti nti kalugende ku butimbi tulabo obutambi obwo twongere tubumalirizeeyo nabo bwe tutyo. Tugere maaso kakati gwe ebbanga liwaliwo nene Namutebi Namutebi bw'oba omunnyonnyola abantu Namutebi yaani pastor yali balinga bamwita pastor nateeka olwange nze kimanyi bwanye musamba ayefuula buli kintu kyonna kyayagalaga ku nsi kuno ayefuula engo ayefuula omusota ayefuula pusi majority esinga oyunje woolaba afuuka pusi ya white Kayanja ayefuula pusi ya black beefuulira ddala kyebeetaaga osanga oluusi nga munene ate oluusi osanga nga muki mutono bapasita abo boolaba bayita abaluga abo bonna boolaba abo balinga abasamizi ate abasamizi si basamizi bo basinga n'abasamizi kubanga be batendeka abasamizi Kadongero maaso ku tugambye mpozi agambye nti abasajja ne batendeka n'abasamizi yes bo basenkulu mandwa nti gujja kugamba nti ozimbe sabulyo naye ate sabulyo abekumpi erisinga bo ne sadaka zaabwe bazikola direct era musinja kubanga njogerako mu maaso kawa wateta akatambi akalala nga wayogedde ku Namutebi kubanga omuntu asadaka wa Namutebi po asula kawaala kumpi ne kutawuli ekawaala bamwita Paulo yakola sadaka wa Namutebi era omukyalo ono yali abeera Namutebi Kashemere Grace ono ayogera ebigambo bino era yababeera munnyo ngera naye obadde wa Nakande naye nga Namutebi kyekisinde kyekimu ne Muzayi ne Kayanja obasinkana Nabbi John ebiri ebbuwa kubanga Namutebi era ono omukyalo ayogedde nti in fact nti yegatta nabo abasumba bagena mu bikolwa ebya Setaani ebikolwa eby'omwami n'omukyalo yes tebafuna amaanyi okuva ku Namutebi so kati kugamba obufu bwe bumu katweyongere ku lutimbe tulabe akatambi akaddako gambye abasumba bano bamanyi Namutebi yeebakanga nabo ne bafuna amaanyi akasuula abantu ebigwo abasumba bano kiki kyobamanyiiko omu ku omu bw'oba ng'olina kyobamanyiiko kati nga Kayanja mumanyi akola bwa Kayanja kiyani Kayanja bamwita Robert Kayanja Kurubaga Road wansi ya Rubaga Road wansi wansi gena kiki omumanyi ye yawebwa ekintu ekyokukwata abaana abato abavubuka naye ate n'okuwasa kwe kwali kuzibuzibu okubakiyaga musiyazi mulungi nnyo asiyaga ate abaana bonna bamwagala nnyo kubanga baba bawa ssente ate abatonotono bawa ssente n'abasinga tabaweera ddala ssente ekyo babasinga obungi balinga bakola ki bamuwa babira nga bamuteeka ku TV no ku radio kubanga basiyazi tabawadde ssente ate n'alongosa poliisi ate poliisi yalinga alongoosa yakyo yalinga agirongoosa nakati essaawa etadde nga mukugirongoosa ye Kayanja ekyokubiri ku Kayanja Robert Kayanja balinga bagamba kino nti atunda mwenge kyo kituufu atunda diringa n'abantu bakola ki abatunda bbiya emyenge gyolaba abasinga bungi bagamba nti balinga bamuwala nedda asapurayinga ki amahotera g'ebbeeyi omwenge n'okusiyaga nawasiyagira ddala ate ekyo babaana balinga bamwanganga bakola ki bamuluupa
yabasiyaga n'atabawa ssente n'atabayamba n'abonoona emabega. Kati ate ng'alina omukyala oyo woolaba amuteeka ng'ekifaanaani naye afuna musajja mukwano gwayo amumalira ebizibu. Mukyala wa Kayanja alina okwefaako. Ayefaako ayerabira kubanga omwami ye aba tamuliiko. Ate mukazi we ye nannyini kyaki. Lwaki ate? Anti tayagala mwatulire nti asiyaga. Kyogezako gamba nti mukaya Robert Kayanja okukuuma ebyama bya bba yalina okukwata ekkanisa n'agimukwasa. Eri mu manya ga mukazi? Ye yennyini ye nannyini kyaki. Ekyapa kye kya mukazi kiri byonna bya mukazi yabimuteera omulundi gumu. Akuume ekyama omwami asiyage bulungi. Musumba ki omulala? Ku nsonga ya Robert Kayanja okusonga y'omwenge omwaka gwali mu mwaka 2013 Kayanja Robert yayagala okuwonya siriimu. Kati Sudan waliwo omwenge gweta peke ne isosopion alcohol. Omwenge ogwo kitegeeza nti omuntu nga n'Uganda tugaa nti abantu abakozesa kali esinnyonyi bayita ensolo y'eggwanga embizi nti abantu azikozesa nti bawona siriimu bakala yakendeeza ku CD4. Kakati Kayanja agenda anoneyo omwenge gweta peke oba isosopion okuvaawa South Africa ne peke yagwa South Africa kati isosopion n'agujja Sudan. Kati omwenge ogwo ng'agwetedde mu kanisa ye yagutuusiza mu kikomera. Kati omukazi yali abeera mu kikomera oyo Kashemerire ng'abeera mu kikomera. Kati Kayanja alete box namba nga zijjudde ki omwenge ng'akosaze ne box zigende Sudan swalayo ennyaanya mu box mu bodde nga batosikamu omwenge ogwo. Kati ng'aleesa atunde nga ka venom bwe kati emitwalo 10 nenga mwenge nga gukendeeza kati oba obadde bubi nga sirimu wadde akuluma kati nga okendeeza ku ki ku nziruka y'obulwadde akadagala kakola nenga mwenge. Kati ku nsonga y'omukazi Kayanja Robert yattanya zaala we era muka mama wa Jessica Kayanja babasala kabalagala. Kayanja Robert yakolewo olukuŋŋaana ng'amaze osaddaka mama wa Jessica wa mukyala we Profesa n'adduka mu maka. Taata wa mama wa Kayanja akyali mulamu era yaddukira saidi z'eggaba naye wali n'asengukawo. Kayanja Robert takyasobola kugenda kabalagala okubanga yattayo omuntu. Baakola saddaaka nga balina kikwera ku mama wa Jessica Kayanja. Ogwo mwaka gwali mwaka 2011 Kayanja Robert kale saddaaka Kayanja Robert n'ateeka omukazi mu mannya ge okulya ebisiga katandika okulya ebisiga mwaka 2014 ayita abasajja tebyava dda. Kakati bajja jukira buli ogwamu amaanyi ayagala beeko ekimwongerako n'abantu okola ki okujja. Kati agenda tesa n'Abamerika bamugamba Kayanja nti wangi onoolya ebisiga mu kanisa yo nti ye neffe tuli ba Illuminati. Abazungu ne bajja mu mwaka 2014 bakakase oba ddala ki Illuminati nti ensi agitegeeza nti ki Illuminati kwe kugattaza kya monthly weddings ze yagatta naye ng'omugole omusajja osooka kwegattana mu ki na Kayanja Robert. Kati abazungu ne bajja bakakase ddala kigambo Illuminati akyogerako kati ne bazze ku nsaano olunaku lugatta ki abagole. N'agamba the word Illuminati comes on the word illumination. When the sun comes on the morning it can illuminate. So I'm a member of Illuminati and all of you said that we are Illuminati. Then abazungu ne bagamba nti yes omusajja akola ki akyogerako era Kayanja Robert ne munne Ssennyonga bo batubagatta monthly weddings mu Uganda be basumba bokka abagatta monthly weddings kubanga muka Ssennyonga muganda wa Kayanja Robert. So basajja basiyazi kintu bakirimu bonna nga batambuza syndicate yaabwe nga kiba Bible etugamba mu ngero essula esooka olunyiriri lwa 2:4 mpise mwene mugaana ngolodo omukono gwange eteri muntu asizaayo mwoyo. Kale tugezaako okuyita abantu abo tubategeeza amazima kubanga betubagamba biki bituufu tulinako obuyino n'owontwala mu kooti si byakupanga nti ate basajja bazze ate bakonjera tetubakonjera aye ku TV bako bakola ki bawulira. Bakati waliwo omusajja ayitibwa Pastor Kato otuuka enatete mu kikuubo ekkanisa erimundako mu kikuubo yawadde omuwala omuto olubuto omuwala omuto naye kala mwana mutale kamubali amuyitako oyisi ne kuruuza n'agenda nayingira mu kanisa ye n'amutabo n'omuwala gamungambire pasita ne omuwala bulamu buli maki mu matiga pamuta Pastor Kato ayinza n'okumutta naye yateeka kamubaluma naawo amulimbye ze nanyini kanisa eri wansi mu kitoogo oba woteeka natete mu kikuubo kanisa eri awo. So abasajja bwe si kubakonjera be tubagamba maki mazima tubayita tubategeeze
nabo ne bakola ki ne bagana ne Bible gaya mu ngere sura ngolwabi nga ole 18 ejja negamba nti naye entisa bwe lituuka elijja nga omuyaga gwa kazimu so baganda bange tetwagenda entisa ejje muli Peter mugenda kunoonya temukyandaba kubanga nabayita ne mukola ki nga mugana okuwabula kwe twabaleetera amazima abagabaleeterwa so abasajja abo sikuboogerako obubi ne tusaba ndakigamba nsaba nenga nti mu Katonda wange singa abasajja kubako omunaakyuka osanga alikyusa n'abalaba ki bangi naye akabi nnyo nga kanalowoozaako wali amabega Bayibuli nga nti agendera okuwona nga tesigadde saddaaka ebyebibibye bwe ndaba gundi serwadda nga manyisa bino yaga nti bakyakola ku kashi naye ng'ategedde amazima abasajja bantu ojjukira bawala batano abasiru n'abatano bagezi abatano baali bagezi abatano abasiru balowooza ti ku ssaawa esembayo n'agugumuka ebyo Samusoni yagamba nti naagolokanga obwedda yagenda okulya nga matakyalina maanyi kumbe yamaze okulya mu Katonda olukwe yayogedde ekyamugambye anaawasa omugole bwe yatuuka laga mwe sibamanyi yasanga n'oluggi luggale basanga luggale mu bakonkona naye nga waggaddwa dda kakati oluggi nolwo lwagologerwako si luggi lulala luggi lw'ekisa probationary period okwange weddeko teri muntu agenda transferinga mwoyo kumuwa ku munne tubulya ebigambo naye time y'okubanga omuntu osobodde zimba character yo before ekiseera ekyo tegenda kubanga oyambibwa omukisa obulamu obuzimba okola obukristaayo ssaawa zino so si nkya mpozi njala tumaleyo akatambi kano obutambi buno kuba mulimu ebibuuzo bye babadde bambuuziza biri mu butambi buno obuddako tube nga tulaka tugende ku butambi obuddako awo tube nga twongera okuwulira ku basumba abalala musumba kiggwe gw'omanyi ng'omuyinako obukakafu nti ali ebisiyaga kubanga oyogedde ku kayanja musumba ki bw'omanyi abali b'ebisiyaga kitaka ali ebisiyaga smart nenyina muzaala kimanyi bulungi na Uganda yone ekola kiki kubanga ne muganda waayo yenyine si murokole abamwita gundi kulisi naye musiyaze mulungi Makumba alira ddala ekisiyaga ono lweza alira ddala ekisiyaga ddala butereevu yes bakijja ate ono Kiganda naye bambi saagala kulima naye alira ddala ekisiyaga abasinga obungi abawula baabo ba pastors balira ddala ebisiyaga mbuza gwate ate kujjako gundi oli Tom Sembera yafuna ekitambo ekyokulya abantu ye alina kitambo kyakulya bantu musezi aserera ddala atambula ng'ekikere naye ate yasaddaka mwana waayo mwana Tom Sembera yasaddaka omwana we yennyini naye yamussa motoka twabiwulira mu nkuubo omwana gwe yatomerera mu kompawundi yakya bwe baki basaddaaka anti Katonda bw'aba Lucifer bw'aba mugambe talina nsoni ate watira omwana waayo ate gwe omuntu w'ebbali genda mu maaso okimanyi nti Tom Sembera wano ensambya nti omwaka 2009 mwaka 2010 Gaddafi baali bamuyiganyiza ennyo awo nali nkyakola mu Lakai project muzeeyi nankubira essimu Nabika kandi nangamba nti Sembera akkiriza mwongereko amaanyi leediyo yenjigule naye ng'omwana wa Tom Sembera mu compound nga bakola compound wansi paka kumpi dadana waliwo omwalo guyita wansi ogwawula mu Baraka eno ku Baraka ne wansi oyambuke ensambya batibya gundi yao then mu crossing kati wansi bali bakola iyo emotoka ebyakolayo ya Nabika kandi bino bisontu akahowo tebina number plate biri UX mu maaso emagate number plate ebikola ne wabujingo emotoka bine biri mu gwanga bile mu sentu akemyufu ya Nabika kandi aligule emotoka lusanvu mu nkaga nze yagende China n'embirita ne tupanga okuva ku kanisa ya sinagoga paka ku mukaaga ere gayaza nga biri ku lugudo w'ebitu agenda bisabira mu kisabituuse emotoka yali lusanvu mu nkaaga natwongeza ebimotoka 9 nga kuliko ekyamazi kuliko ekya oil kiriko ebyaki kale Tom Sembera emotoka ebyamuzeyi bibyattanta omwana we naye ngate yali ddiiru nga musomedde ekyandiko kyali mu Zabuli ya 5 lunyirwa mukaga nti saddaka ey'omwoyo ogw'eddembe gye nkwagwe Tom Sembera webaza erinnya ly'akakande kubanga ddungi omusajja ono kyenkana Uganda yagikontrolinga era si kakikasinde
sazi bali wakumukuru kubanga mu TV bagiraba so musembera obanga waliwo ogantulimba vaayo aveya akakase gwanga omwana yamutafu yoyongere kumanyi bulungi nnyo kiringa n'omwana wa muzeeyi kale yazala omwana omukyala omufilipine mama ngo omufilipine namuzala mu Gabi Kakande yafa omwana mbu yeewo obutwa naye nga balimba namuziika yeka namutwala anti yagambwa abaana bange bonna tugenda kubatwala Wannabi John Ebire Ebuwa Eggana gyamuziika naye owerwe yafa nowa Haji Makanga lwe yafa Haji Makanga ni nalukolongo musajja omugagga ye yaziika mutabanyi we yaziika muganda bagajja tugende tusime toyi futi 27 bayitayo ndese mu bulo namuganda tusime toyi muna bali wansi atalako muziika mama abyagaba ne musimano toyi kumpi Haji nenda mama eto ejja kunyira abantu nga tufiiriddwa katujongereke nwasima toyi bameka babiri zibazira futi 27 muna ali wansi atalako muziika nadda nagamba mama nkubule nti muganda ngisimulaba ato bagenzewa muganda tusike yettaka nto hata agenzewa Haji navuga jipu nakomayo Kampala bayitayo mu bulo ndese wenyine wagudde nyonyi ya polisi yagwa wenyine wa Haji Makanga kugamba ne sente zalina buli kisala ky'ekisiibo agabira abasiraamu ogomuta Haji salamu aleikum aganti ankwaddeyo taxi yiyo giro ne kadi yiyo ne taxi kyekola ebanga sadaka za nabisa mu Kakande za muzeeyi kwegamba inze kyentegedde mu bigambo bino ndi Kakande Senkulumandwa buli muntu gwe twala n'amaanyi mu Uganda naddala abasumba betulabako balina enkolagana naye nnyo gende Lugala wano masanafu muzeeyi yakolawo ekkanisa era yatumanza okubanga tukola saddaka zaki zaawo emasanafu wennyini mu kiko obo yambuka kuliko omusajja muta Nabi Bright era kuliko saba kabona wabakabona ono Senkulumanda oli saba kabona ki wabakabona yamwa suuti ye gyeyambala muze gyeyambala mu mwaka 2006 ne 2007 suuti njeru namuwa ne Bayibuli agenda sasanye kanisa nene era bemu kubasogamba banaye president twongereyo abantu ensamu tebamala naye nga tebagamba nti abantu babategeeza amazima baagala bafuuka abantu nga 7 banoonya nsimbi kati bayala badde mu covid n'ebibiri bye bayongeddemu bw'otuuka bye basuukayo baagala bagagga batuna oyambadde otya saamu oyambadde otya otemukiriza kuyingira oze naki tize ne bbaasa kweyingira teri saala omusajja yaki yagamba ye muzeeyi yagamba this is not someone who's ministry but this is a Kakande ministry a ministry is a company tayinza muntu bwakabaka ki bwa mugulu tayogera ku sabbiiti ane ku sande mwete basa za muzigenda kola kizikomezebwewo akuwa katungulu kamu ate agala oli konna konna n'ebikola byako bwe kakutuga katudde katambya kalala katuyongereyo n'abeebuuzo nga bebeteekateeka tugenda kubyanukula dakika nga 5 zetusigazayo kulinga obutambi buno tutandike ebibuuzo katugende ku lutimbe tulabe kati nga gundi ono Tomugegwa naye yasaddaka mukazi waayo Tomu Mugerwa we Mutundwe naye yasaddaka mukyala we kati wasaddakidde omukyala oluva n'endiga olwamusaddaka lwaki era yali nga ayagala kufuna maanyi ekufuna omukazi omulala waalina kati right now ono omukyala gwalina si gwe yasooka naye omulala musumba ki omulala omulala ono gundi omuntu omunda Senfuma ye talimba woowe alimbira ddala butere bamuwa ekitone ekyokulimba alimba talina kigambo ky'amazima talina kigambo kyonna ayogera nga bw'olaba ng'omuntu ayogera bwogeze naye nga munda ye bwadde mabega akola byayagala byonna ate anywa waragi omuntu w'omunda Tomugegwa we Mutundwe ampita Mutabanyi zaye nakuze mwezi nga 3 omwezi gwa 10 n'ogw'omwaka 2018 twatukoze effort ewankulukuku Tomugegwa atuma omusajja ali wandali mu kanisa ye
tugende wa Haji Makanga ngamba omusumba omuti musuma mperekerako gwe ngeno sisinkana musajja wa maanyi simanyi bakatemba waabwe ne nabbi kakandi kwata omugerwa yali asinza naku lwa sabiti ngasabira wankulu ku SDA ngekyali eri wansi eri mu Rufula tomugerwa mpita muganchi muzeeyi tisaamu nze nsinza lunaku lwa sabiti watu omugata eri kusinza ku Sunday basinza lunaku lwa sabiti era ku Sunday baggalawo nenga to omugerwa amuwa amaanyi ago ate ye Kayanja Robert to omugerwa ine kanisa bbiri ekanisa esooka ye kanisa ey'abapya ne kanisa y'abakadde nga wakanyira mu kanisa eri ogenda mu ya kanisa y'abapya abakyali fresh ne bakuyingizaamu kyebaagala kati kanisa ey'abapya basaddaka muwala wa Kijofa alina kampuni ku masikidi Jamila Ekatwe kumpi n'olubiri lwa Kabaka omusajja alina ebyuma ebiri awo ebingi abijja Japan omwana we nga basula eno luwafu wansi emakazi gye zikyukira Kijofa ne basadaka muwala wani wa Kijofa tomugerwa mu kanisa y'abapya kakati mu kanisa y'abakadde basadaka mukazi ayitibwa Maria Mange ey'abakadde era ku lunaku lwa Wednesday Fina Maria Mange Fina kakati ku lunaku lwa Wednesday ate omugerwa tebagirira eri ku kituuti tewabayo kusinza benoga nti tugenda kusulayo wano basadaka Maria Mange woyingira mu wankati wabeera ettendo tomugerwa annyumiza byo mugamba buli obamanyi kibadde okola ki abinnyumiza olandaga nti mubuuza biki badde okozesa ndoke ndabe ekyeniza okukola ki okwengalaga mutwale ngana muzeeyi jjajja nteise enkulumandwa wenyini atuka ku siini afuna amaanyi naŋŋamba nze buli naku z'omwezi nga 4 ntwala omuwala ali Virgin ebeteremu waliyo olusozi bayita Wajjinja tomugerwa annyumiza waliwo n'omuvubuka ayitibwa waliwo Senyonga kola olunaku baba bali Senyonga ne Senga Nakakande kati nga bazze basenkulumandwa tubagala mbatwalegera ku siini wennyini tomugerwa ngamba nti nze wange ne n'akalediyo kenina waliwo lediyo egiyingiramu bamanja obukadde 12 ntereze ki omukutu gwange ne parking eri bamanja sente ate abantu basula obusuzi ku kanisa eyange abamu bakola mu kampuni z'ebijanjalo zino ezibera mu amponye biki kakati mbadde njagala nange mbeera mu kasenge akamitwalo 5 ba 10 abantu bayita ku sente nga kitaawo kwa obukadde 6 cash money zali 12,000 omuzali nakozi nga 3 mwezi gwali gwa 11 mwaka 2018 kati omuganga nena nze ndi mu advent kubanga nsinza ku sabiti ku Sunday nengoba baki samu tubeere bumu nempozi kankuleka ekintu kino Stani ayina obukodyo abasajja bati bakuuma sabiti bagera ku sabiti kubanga bajagala tomugera yatuka n'okwebaka ku mwana omuto ne bawaliza asikaali we owa keke musajja ali asikaali tomugera amala okwegata ku mwana oli omuwala bawayiriza asikaali agamba neddamu nkebere omusajja akaabye bali polisi yawali eri waggulu bazzaawo bamukutte bamututte naye nga tomugera amaze okukola saddaka ekikola omuwala bamukutte bamukunyiza akoze batya kale basajja basaddaasi bakozi babikolobero kyensuubira ekimwefuuza mbu akuuma sabbiiti kusika bakkiriza mu sabbiiti bagendeyo naye ante ng'ekiri emabega busamize era ye okimutwala ebeteremu agenda nebino ebimuletanga ebyawongo bo tebokya byawongo byotutte batekawo ekifalisaawo ekikadde ne kiba nga kinyooka bino bonna bwe badde olina obadde bukuba si bujjajjaabo nakola ki n'azingako n'atwala babeeranga wonobba amajadu g'omulala gamba mukuŋŋanya amajadu nemugamwongera bwongezi bo tebokya byawongo katale emanji wate omugerwa eri waliwo oluzzi eyo gye bateka ekifaliso ne kinyookanyooka mutwala okyeza ebyawongo bo tebokya atwala beteremu n'embuzi n'endiga y'amagulu 2 y'omuntu kalwa akatambi akasembayo kubanga kadde nakatutwala speed akatambi akasemba kena maaso kati ono gundi pastor yali badde ne bujingo te yamwonona ye gundi ono Serwadda yayinona bujingo yamwononera ddala yamwingiza mu kintu kubanga ne Serwadda yenyini weraba alina abaana wabweru ayindira ddala buteri nokuzaala azaalirayo ayinza okuba nga alina abaana yabazaala nga tanawasana loko nakate n'abato gye balaba abakyali buyankiyanki genda mu maaso ate nga alina afulida nga takimanyi kati ono omuvubuka ono ali ku Bat Valley Serwadda yamuyingiza mu sisitimu ebujere
yamuyingiza gwa nsonga kubanga naye yali ng'ayagala bugaka omwana tobalaba abapasita boolaba bona aboolaba junior pastors bonna boolaba batambula kiro tibatambula musana tibeebaka basulanga maaso gabazoose buli omu abanoonya mune waayo bakubagala buli omu akola mune waayo essimu ne badda wansi ne bakole nga bwe bana yo footballer oli musambi wa ako kitugendo semba ya katambi ako nga tumaliriza aka kande with the ball naye muulidde omukyalo oyo era ku nsonga zoyogeddeko abasumba bano buli omu anoonya munne bakwatagana era bakwatagana enaku z'omwezi nganya batula ku kalabu etwa Casablanca ewandegeya kilabu waki bayitudde mu kanisa oba mu kasenge k'ekkanisa oba mu maka g'omu ne lwaki basinkana ku kilabu nga bebewamu teri musumba oyo n'alwala noga nti waliwo endegesa ogenda emubuuzeeko nti musumba nga yalwadde kange nemubuuzeeko twayako akananaasi beekweka bwekwesi kubanga lwaki bakukuuma n'emmundu era batuuka wali eri nga bagamba kagwe kayanja agenda okole 77 days of dogs gwe kakandi ebbanga liweddeko ogenda kugwa eddalu gwe buji ogenda okole independence bujinga bwekimu ekyekumi wa muzeeyi kansoma message eno omusajja awandise message ng'agamba ati baseba abasajja nga bakambwe mwewaddeyo okufa oba okuba siba nze munnamasaka lutaya jimi muganda wange kankugambe kino Yesu lyekkubo amazima n'obulamu sitaani yajja kubba kutana kuzikiriza Yesu yajazibe n'obulamu obulamu tubulina twakola n'emirundi emeka ku mpewo nze waliwo omuntu omu nali nkola effort nga mbuulira naŋŋamba nti obubaka bubulya butuufu ne bajja kubatta mugamba muganda wange nakyuka omwaka gwa 2007 tofaayo lindawo ng'okyalikaawo abamu badde mu kwekalakasa abakubye amasasi ani yabasse badde maze kwogera mazima okubatta abantu bangi baffe mulago kati ssaawa zino namukwano gwange kanomulindwa yafudde naye nga nakituufu kyalina kisirikidde akuuma bulamu bwe kikyafunye mu nsi muno olowooza ebyensi musenyu muganda nga awuliza ebigambo bino ekkubo lyetutulimu lyetutambuliramu waba basooka kulitambulamu bawaayo obulamu bwabwe baafa nva kuba n'abajulizi be namugongo ebicupuli si benjogerako kubanga tulibiigako byonna bufere nekeziya naye bereko n'abajulizi kuba yatisinga otirimbula abantu nekeziya yatirimbula abakristaayo baali bagobera amazima ga Katonda ezepangapanga abajulizi mbu nayo bafuuka abagifiirira ebyo ndibituukako naye ku nsonga eno abantu bonabona babadde bakola omulimu gwa Katonda basafarinze persecution bafeesinze okuyigganyizibwa bawaayo obulamu bwabwe so I rather die nga njogera mazima okusinga okufa ebirwadde bino ebya bulijjo mbange nafunamu ki so omuntu yenene n'agamba nti okufa sina ntisa gye abalamu bayibuli etugamba nti abalamu mumanyi nti mulifa naye manfudde mampumuli naye nga mbulidde ensi eki ate nga Yesu Kristo agenda kujja atuzuukize sebo akadde ndaba kaweddeyo ne tufunye ku simu yonna omusajja mbuuza sebo bapasita abatuufu be baani kambawuleko ekigambo kino ekibuuzo obuuza kituufu nnyo teri musumba agamba nti he or she is a Sunday keeper nga abuulira enjiri ekyamye newankubadde nga ali ku buli akatonda kiro kakiddemu ku basumba abali ku programu n'abalaba bw'obanga oli musumba ng'omanyi nti obadde ogobera kubaga obukyamu tuze tubawula ebigambo bino teri muntu awakanya tteeka lya Katonda ali ku kkubo ly'amazima wali badde omubuuza abasumba bakuuma sabbiiti tukubona ani mutuufu ani mukyamu nani badde gamba nti kano nono musajja mukuumi wa sabbiiti ono mukyamu ono mutuufu naye togobera mwana wa muntu naye abantu bonabona bakuuma basande observers abassa mu sande ekitiibwa nga sabbiiti bagirinyirira no one kabere papa kabere reverend kaberani awesa mukama kitiibwa era buli muntu ategedde amazima you come to the truth and you change your life so bw'osigala ku side enkyamu n'owooza musumba ky'omutuufu tekuli musumba mutuufu ku balabe bano babugembe bonna bafere baani bonna bafere yadde beewoomebeza batya ekisooka omuntu wakuganda amazima ga Katonda ekimufuula okuba omufere kasaagana amazima ga Katonda ebiddako ebyo byolaba nti batandise kusaddaaka kubanga yagana siteepu esooka y'amazima ga Katonda so abakuba essimu temugenda kuba kweno balesa abateeko studio line tufunye essimu ndooza ng'emu akadde kaweddeyo essimu emu bweti babuuze ekibuuzo munamukisa omu tubuuze ekibuuzo bakikuddemu wano tunatandikirawo tuziridda kubanga tusigaze eddakiika zino
ntono nnyo nga 5 naye nga abaganda bafali ku mukutu nga bakube essimu twetaaga essimu eno mukwano gwange wennaali ogikubyeko n'essije twetaaga abantu abasobola okwongera opulogulaamu eno obudde banga kwakati obudde businga okolaki okutusalako naye ate engeri abantu abalina omwoyo gwa katonda ngasobola okusa mulimu gwa mukama okusapootinga obubaka bunene nze nagana abantu bane timukayana nnyo togandika nfuna obukadde 5 olina 1000 ku ssimu supporting and since lukumi wala omuntu asobola n'okubona essinzi kimanyi nti Joy Seganga asobola telumumenya senga abantu nga 2 bakwata sinsi 10 gavana wali tuliwo senga kati tusobola n'obudde buki obuwerako mukuwe ku simu eyita wakade studio line zino tujja zikubako nga tuli mu biseera byaffe tumaze okuva ku studio mu kumpewo yes yesaba bawe namba tufune essimu emu gweti yokka ejja kumala tuyoke tudde ku pozi program nga bateekateeka bakube essimu eyi bagibawadde mukubeeko twagaleyo omukubi w'essimu omu akadde tulina katono so kubanga ayanukulwa akozesa obwangu akozesa obwangu twogere naye nga kirungi twebaza empeereza ya Munu TV okutuwa alo ali kusimu gamba alo Sebo Katongole Vincent wano Katongole Vincent yesebo muganda wange bange wakati wankuru kwa pastor Tom osala pastor Tom yesebo ande sipavira abona yeze banga sajja matuli penyenga afika yongeza kudowoza sebo dembuzo mtabani wa kakande yesebo ye alikola atya ndi wakitawe kubanga nga byamwogerako bigambo nga binene nnyo olw'ensonga naye nowabeera nga onjogeddeko weebityo nga kituufu nga tokuumirya amabye nalina kugamba nange mba nkweganda bweganja kati ye kale ensonga tugitegedde muganda wange kubanga ogamba nti bw'ogamba oti muganda wange nti olidde wakitaawo ku bigambo by'omwogeddeko bye nawe bityo bayibuli egamba nti omwana akyava eyawula ne kitaawe olw'obutuukirivu ekitwawula si ssente najja okwawula omwana n'ennyina so muzeeyi kyensaba naye akyuke ategeere amazima abe abato omugerwa bakole ki bategeere amazima wabanga agamba nti asabira wato omugerwa njagala agenda wali omukazi sijasabira oli mutunde so muzeeyi naffe twagala ategeere amazima ate nze mwana ali omulenzi nzekka era okufa naye ajja kukola ki bagamba abaganda tensobola kwagala ekuba kugwa nali badde bulaya njogera ebigambo bino naye ndi mu Uganda ate ndi mu Kampala olengera so omulala asobola ebeera bulaya abeera ku social media aga bannange nga bandula muliro naye nze ndi Uganda ate ndi mu Kampala naye olw'okuba ekigambo twogera nti bituufu twasaana kuvaayo kola ki ojja kubiwakanya era adda kunjiriye akatesaana batunza akatambula ka 7,000 naye 7,000 covid gwe tubaddemu omuntu azijja omuntu ng'atunda mudaala gwa capati so muganda wange nkutegeeza nti bayibuli etufuula ab'eddembe kyekyo kyokka mukama waffe ebazibwe amiina akatambi kakakande with the boat tugenda kalaba tukalabe kaleko dakiika emu kankulage singa yagenda mu Uganda kwenza n'ateeba gol kabakadeko dakiika emu tusigaza dakiika zaffe nga dakiika emu baka Your footballer, oli musambi wa mupiira you do it the best. ojja kikola bulungi nnyo. Time for the ball. Sera kya kapiira. Here we go. Time for the ball. Sera kya mpira. Kakandira mpira. Go. There we go. I've never seen such kind of thing. Jesus is there. Yesu wali. Kakande na mpira. Kiseera kya kuteeba. Thank you, Scott. We got the football match. Tugenda mu kisaawe ky'omupiira. I'll go with Jesus. Nze njagenda ne Yesu. I don't need to bother you. Seetaka kutawaanya. No. Nedda. I'll just walk slowly. Ntambula butambuzi mpola. Come Nenyigira three of you. ekisaawe mujje basatu.
Time for the ball. Time to score. Ah. Kakande na mpira. There we go. Kakande na mpira. Aya. Did I cheat them? No. Mukama fibaze tugenda kumekeza wala omuntu angambye yagala kumuyiriza kola soya tugenda oja ndoza Tuesday ejja nja kusoka n'ensonga era kikola kumye buli engege okola mu soya kuba kadi katika wedde si muzibu okola kyangu nnyo n'onywa amataga ga soya ate gawooma obdewako kakaawa sitokozesa majani mabiga oli obulamu bw'omuntu kakaawa oba kabudala siini ne kasukali kono ne sukali ono omulungi nova ku sukali ono omweru oyo mubi kilo ya kanana ne obo okuma bulamu bwo abera bamuta brown sugar so no alingo wakakiro wa brown wali brown sugar ne nkula yendala njaba leta kwano mbalageko ko mu studio kwa twagala obulamu bwa bw'omubiri bw'omwoyo mwenga muwona naye mbe fana ko bweti akade katuwedde ndali abantu abadde ku mupiira naye abo bonna bakuzikira bwanga tebenenyeza batabakyuse ne mukama wawe mwenyini abakulembera batakyusiza makubo ge wakuzikirira tumire ku bantu abenjawulo ne mu seconds mama wange omulungi Mrs. Sebunjo Alice kimanyi nti kwoli ku mukutu nkwebaza nabyo nkodde omukadde Kiberu agenda ku yanfunidde ettaka mukadde Kiberu twaganje twakoze mukama ajja kunsobozesa Joye Seganga muzukulu chief Semakula abiseganga mwenna mbasaba nti mubereko ku mukutu era mugoro Munu TV bingi ebichajja binyi mulina okuyiga kuba Katonda wafiye waali amina mama nakadu nange sijali makutumirako mukama akuwa mukisaiba kwagala vaka buno brother Niyoshima nabala bangi Niyoshima engineer webale pane sis bongo bangi kwayo ne bukwata mama Kayondo mulongo Katola ambiyansi abawo mukisa kuberako ku Tuesday sabiti tugenda kuberako program bingi bichajja kusabita jja kwanga kwali ku YouTube channel eyo musubscribinge mugendeko mubenga mulaba video zino azimisinze Katonda ba mukisa mukube ku simu katubide mu studio abadde bakuba mubere bulungi mwera aba nako bulungi